abakugamba tojja mu kisaawe that the people that told you not to come to the stadium, baali baagala bakuswaze they wanted to ashame you. balasente baali baagala They bakuswaze wanted to ashame you. baali baagala oswale They wanted you to be ashamed. baakuwa ennaku 3 They gave you 3 days. nga baagala balabe ekinaakubaako They wanted what will be happening katonda of you. oyo yakuba ekkubo we litali But God made a way where there was katonda no oyo way. yatuleeta wano nga tewaliwo kiriwo God made a way where seems to be n'atandika no way. embeera empya And began a new situation. akuggyako ekiswalo He's taking away shame. akuggyako ekiswalo He's taking away shame. akuggyako ekiswalo He's taking away shame. wabeere waayimuka agamba nti alleluya. Somebody shout hallelujah. Wakati nga Pastor Serwadda owa Victory Church mu Ndeeba ayongera okusiima n'okwenyumiriza nti wadde baali babagobye mu kisaawe ennamboole Mukama teyagenda maaso nakuba nti abalekulira afazaali baalina ekifo ekirala kye baafuna mu nnaku 3 zokka. Wano nno bino yabyogedde mu Thanksgiving yagenze maaso n'okuba nti etegekebwa ye wamu n'abachachi ya Victory Church mu bufu obufaananako bwe butyo era nga ne Pastor Kiganda okuviira ddala wali mu Kisenyi yabaddewo era naye yagenze maaso n'okumurecognizinga. olaba ne Kiganda aleese ssente luno luleese n'abatajjanga. Bishop Kiganda has brought some money. This is bringing people. Exactly, it is bringing people. Wakati mu bantu abatuuse oba abasumba ab'enjawulo abatuuse Pastor Kiganda ng'omugyeko ate ne Pastor Senyonga we yatuukidde enduulu neeyongera okubanga era ya wakati. Jackson wuno atuuse. That is Pastor Jackson. Senyonga is in the house as well. abalala mbatuuze. Other people be seated. abalenzi b'omu Ndeeba mwenna mujje wano. All the sons of Joseph, please come forward. Pastor Senyonga ng'amaze okutuuka wakati mu lukuŋŋaana luno ate yakkiriziddwa yadde okutuula bamukutte under arrest ate era mukadde ke kamu ne Pastor Kiganda omukulu n'agenda maaso n'okuba nti abawa order oba gye wandiise order from above bagende maaso n'okuba nti basitukiramu. abalenzi b'omu Ndeeba bonna mujje wano mwenna. All the sons of Joseph, please come forward. Jackson tosooka kutuula. Pastor Jackson, please jangu come. wano. Please first come here, Pastor Jackson. mukyala Senyonga gwe bakutuuze n'abalala batule gwe Jackson vai wano. bulijjo mubeereyo nga mwewaanawaana kati oli wano. Kiganda vaayo. Bishop Kiganda, come as well. saagala kusaaga nze sizaala byanaayana nzaala baana bennyini. mumuyiseewo bwe muti. Awano no Pastor Serwadda we yagendedde maaso n'okuyita bonna buli kiisi nti obbi. Simanyi oba musumba wabanga ya komentaringako obeera oyitibwa obbi oba obeera oyitibwa opi olodi pastor wobuweereza obwo kyonna simanyi wabula yabakoowodde bonna wabula aba security ababadde ku basumba bano n'abagamba badde ebbali olw'ensonga nti security yabadde gulugulu already. paka waggulu wano mumuwerekere otyo abo mubawerekere. Please come with them. nammwe mwenna abeemanyi nga muli balenzi baawali mu Ndeeba muveeyo. All of you that know that you are sons of Joseph, come on the pulpit. omuntu batabani be tebajja nga yabanoonya gwe gundi naawe oli mutabani wange gwe gundi abalenzi beereeta bokka ne bagamba nti katuge tulabe ku muzeeyi mwereese. A father does not seek for his children. They just show up and they say we are his children. mutandike okutambula. Come. abasirikale temufaayo. we are safe. Sebo, excuse me. Please, the police escorts, we are okay. We are safe. Eno teri akubayo masasi. Nobody shoots a bullet from this side. Wano tewali abalenzi ba wano abewaffe mwenna wano. All my sons, come on the pulpit. Even the daughters. No nawe baalinnye ekituuti musumba yayongedde okubeera more proud oba okugenda maaso n'okuba nti yeenyumiriza anti bonna mu mikono gye.
mwe bagenda maaso n'okuba nti bayita si kyekyokka n'ekyokuba nti ye yabatiza abamu ku bano nga n'ebiseera we bajjira okuba nti beegatta ku buweereza tebaalina kyanjawulo kye baali wabula mu mikono gye n'abaaniriza era n'abawembejja ng'abaana. He's a man that had 12 sons and he filled the whole nation. Bano balenzi beewaffe bano. These are all my sons and daughters. Please come. Bano mulimu be nabatiza. Some of these I baptize. Temwe otyo mwanguweko temwega temwepika kyengamba temwekola mutya temwefuutika kubulira mu balala. Don't squeeze. Show, let the whole world see you. Abamu ku mmwe mwali temulina na bwe mwenkana bwe nabasanga. Bano bodamu bakubireko mu ngalo balenzi beewaffe. Kati ngenda kuyita n'abawala. Gwe mukyala nsumba okola kyeyo. Nono musumba Senyonga awe yagenze maaso n'okuba nti alondebwamu oba Pastor Serwadda yasazeewo okuba nti alondamu Pastor Jackson Senyonga oyo weebwayiise okukiikirira oba okulembera basumba banne. Agenda maaso n'okurecallinga ebyo byonna oba obugubi bwe yamuyisaamu ebiseera bwe baali mu mentorship oba we yagendanga maaso n'okuba nti amuzimbazimba wano na wali mu buufu obufaananako bwe butyo. Kakati listen, mugenda kwenoonya mu spokesperson. Nyinza okubabulira eyali asinga okuntawaanya n'okukolekerere. Jackson. Pastor Jackson Senyonga gave me so much trouble. You disturbed me a lot. Twagendanga ffenna katwe okubuulira enjiri ng'akuba engoma agikuba eno n'eno. We used to go together to evangelize in Katwe. And he could drum in style. Oyo Jackson mukuba tutu dutu ali wala oyo. Pastor Jackson can really play the drum. Tutu 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 dutu tutu du. Yes owamu oyo. Nga mwefuutiise. Why are you squeezing? Please come here. Let me see you very well. Abano bonna nga bagenze maaso n'okuba nti bateekebwa ne bateekebwa wamu. Pastor Serwadda yagenze maaso n'okubanjulira ensonga enkulu eri mu ddiiro omwabadde okuba nti mweteefuteefu okubalagira bonna buli omu okutunda kyalina afazaali baleme kubanga bakkiriza obulokole okuswala olw'ensonga nti banoonya akawumbi ka Uganda akalambirira akokuba nti bafuna ekifo ekyabwe kyengenda okunyonyola maaso awo. Mmwe muvunaanyizibwa. You're responsible okutunda ebibanja, to sell your land titles, okutunda buli kye mulina, to sell whatever you have. Ne tuzimbira Uganda ekifo mwe bataliswalira abantu nga tibaliswalira ng'abakigendamu balikyeyagaliramu ne bagamba nti abaana b'omusajja oyo baatukola obulungi. Twetaaga biliyoni ya siringi emu yokka bweti. Nze nja kubasasulirako miliyoni 5. Mulina okunoonya miliyoni 905. Mubakubireko mu ngalo. Can you clap for them? Tulonze Jackson muleta akazindala. Please bring a microphone. Pastor Serwadda yayongedde okukwasa Pastor Senyonga omumuli n'okubeera nti amukkaatiriza okusookera ddala okubanga amunenya nti musajja wa Katonda yabadde atuuse late first of all wabula ekyo nga kiteereddwa ebbali n'amukuutira era n'amukkaatiriza nti kino ky'ekiseera obulokole okubuggyako ekiswalo n'ekivume era nga bwe bafuna open area tejagenda maaso nakuba nti ebakola bubi. Gw'osembyeyo okutuuka sooka omale okutwenenyeza weetonde okutuuka leeti. Bw'omala otandika okwogera eby'amagezi okuva edda tobeerangako musiru. Please apologize. Nakigaana ekyokubeera omusiru ate ne bado bonna nabagaana era tobeerangako musiru. You've never been a stupid man. Ate okola eby'amagezi. You do very wise things. Naawe oyagala nnyo okukola enkuŋŋaana ezirimu abantu abangi. Tuteekwa okugyawo ekiswalo kino kye baatadde ku balokole. We must end this shame they put on the born agains. Twetaaga busente butono nnyo tugende tubeeko we tuli ebyokuzimba n'okusaawo bwe tulibeera ebyo birala. Bwe nali ngenda okukola olukuŋŋaana e Kyambogo twagenda mu open grounds. When I went to Kyambogo University to do a meeting there, I went to we still had a good meeting. Mu kifaananyi
nkunokoleddeyo ezimu ku Passover festival ezajja zibeerangawo ezaakulirwanga era ezaaduumirwanga Pastor Serwadda awo yonno namungi wa muntu eyakuŋŋaananga mu kisaawe ekyo. Pastor Serwadda no yayasizza ku bimu ku byama n'agamba nti ng'oggyeko y'okubeera nti yagaanibwa okutegeka omulundi guno ekituufu ye yakozesebwanga saddaaka olw'ensonga si ye yali yekka. Baŋŋambye nti waliwo eyali ayagala okukola olukuŋŋaana mu kisaawe ky'e Namboole mu October ne bamumma ekisaawe. Ne baŋŋamba waliwo omulala eyagala okukikozesa mu February next month naye ne bakimumma. Kati ne bagwa mu panic. Now they got in a panic mode. Ne bakkiriza nti kati nze nkafiiremu olwa mmwe ababadde baagala okukikozesa last October ne mu February. Bino byonna okugenda maaso n'okwogerebwa nga Pastor oba Bishop Kiganda Daudi okuva wali mu Kisenyi ayegese amatu era nga abiwuliriza ne sekuwuliriza yenna nga Pastor Serwadda abakuutira n'okuba nti abawa obubaka obw'okubakoowoola basitukiremu ne sekusituka yenna baleme kusirika ng'embeera etuukawo egenda maaso n'okuba nti etuukawo. Kati nze ku myaka kwendi sitwala kibooko ng'abalenzi bwe bali. Kati ezo kibooko ze bangala okunkuba mwe muzijjawo. You're the ones who are going to take it away. Ng'aweereddwa omuzindaalo gw'olaba ku screen, Pastor Jackson Senyonga yasoose obuteerabira ne yeebaza n'okusiima ne sekusiima yenna Pastor Serwadda okubeera nti ye yamutandika era ettaffaali ery'amaanyi lyonna n'okubeera pastor abantu gwe bamanyi byonna yali Pastor Serwadda mu lugendo olutandika. The first person to identify and confirm the call of God on my life was Apostle Joseph Serwadda. Wakati mu nteekateeka eyabaddewo Pastor Jackson Senyonga yagambye nti ye ne mukyala we wamu n'obuweereza bwe obwa Christian Life Church wali ebwayiise beevudde oba baavuddemu obukadde bwa Uganda 10 bweddu. Obukadde obwa Uganda 10 bweddu ku kawumbi akalamba akali mu kunoonyezebwa era enduulu neeraya. I and Pastor Ivan Christian Life Church Nze ne mukyala wange ne Christian Life Church yonna to believe God, twagala kukkiriza Katonda to support this vision okuwagira okwolesebwa kuno kwe mulina of a man that spoke into my life okw'omusajja yayogerera mu bulamu bwange and shaped my destinies n'akyusa amagenda gange n'agalagirira as far as ministry dynamics are concerned. kasa twogera ku bintu eby'obuweereza. We will bring 100 million shillings. Tugenda kuleeta milioni za Uganda 10. Somebody shout hallelujah. So, exactly katugenda mu story mu bujjuvu bwayo byatandise bitya byabadde bitya era twabadde ku kiki ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwa January omwaka 2025 lwe lwabadde olunaku olwategekeddwa Pastor Joseph Serwadda okuva wali ku Victory Church mu Ndeeba. Olunaku luno nno yabadde Thanksgiving Day oba lwabadde olunaku olw'okwebaza. Okwebaza ki? Ojja kujjukira bulungi gye buvuddeko nti musumba yagaanibwa okutegeka mu kisaawe e Namboole ng'ebula ennaku 4 zokka bwe ziti. Wabula Mukama yamubikako eddusu oba yamuwandako eddusu oba yamubikako akasubi mu nnaku entono zokka ezaali zibulayo n'abasobozesa ofuna ekifo okyolaba eddakiika eno. In fact ebyo ebifaananyi byolaba bye bifaananyi bya Thanksgiving eyabaddewo nga 19. Kati baategese omukolo ogw'okwebaza Mukama olw'okubanga yabasobozesa okufuna ekifo Passover n'ebeerawo ne bataswala mu maaso oba n'atabawaayo mu maaso ga mulabe
ne basobola okuba nti Passover ya happening ng'ennaku z'omwezi 31 December. So pastor yalabye nga kyetaagibwa Pastor Serwadda okutegeka okwebaza Mukama nti yabasobozesa Passover festival ne happening mu kifo ekipya, era ekifo kino kye baafuna ekya Spire Zone oba ekiri kumpi n'akayanja ka Kabaka. Baasaba nnyini kifo kino abakkirize bakibeeremu okuva nga 31 paka olunaku olwa 19 lwe lwasembye. Kwegaba baba baapangisa ensimbi gye baawaayo yabadde basobozesa okubeera mu kifo kino paka nga 19 January, era kino kya happeninze ne se ku happeninga yenna. Wabula wakati mu kwebaza Mukama yaweereza obubaka Pastor Serwadda oba okwolesebwa nga Mukama amuweereza obubaka asobole okubaako ekifo kyagula. Ekifo ekyo nga kiri mu nkola oba bakikolemu enkola ey'ekisaawe, a stadium. Bave ku kyannambole we batandise okuba nti babakijjanyiza n'okubeera nti baba banaatera okutuuka mu kutegeka ate ne babagobayo nga bwe kyabadde ku mulundi guno mu buufu obufaananako bwe butyo. So Pastor Serwadda agamba nti yafunye obubaka okuva eri Katonda afazaali bafune ekifo ekyabwe ng'abalokole. Oyo ono gwolaba ye Pastor oba Bishop Kiganda, ate oyo gwolaba ye Pastor Jackson Senyonga, bonna nga babaddewo nga Pastor Serwadda ayanja ensonga eno, era yabagambye babeere basaale mu kyo. Era Pastor Jackson Senyonga ye yagambye nti obukadde 10 bweddu bwawaddeyo okuba nti enteekateeka eno etandika. Mukadde ke kamu Pastor Serwadda yagambye nti yatandise n'obukadde 5. So fa kitegeeza nti balinawo obukadde 15 obuwedde emirimu, kati baba babulako obukadde 85. Yes, baba babulako obukadde 85 okubeera nga abaweza akawumbi kalambirira bweddu okugula ekisaawe oba ekifo ekinaabeera nga abalokole bonna basobola okukuŋŋaanirangamu ku buli nkuŋŋaana ez'enjawulo. Talk about crossover nights, talk about theme nights, ebintu ebigwa mu kowe erifaananako bwe lityo. So ekirowoozo kino Pastor Serwadda kyalina, oyinza okugamba nti singa baba bafunye ssente zino ne bagula stadium oba ekifo banaateeka stadium ey'abalokole oba ekisaawe eky'abalokole gye babalirirwamu nti no kiyinza okubeetaagisa akawumbi kalambirira bweddu, singa banaaba bakifunye, Pastor Serwadda ajja kuba agenze ku record ng'omu oba omusumba asookedde ddala okugula ekisaawe oba okukola ekisaawe. Wabula nga si kisaawe kyoyinza okugamba nti bagenda kuzannyiramu mupiira, wabula nga si kisaawe kyoyinza okugamba nti bagenda kuŋŋaanirangamu kubeerako mizannyo gyanjawulo gye bazannyiramu bajja sports n'ebintu ebigwa mu koowe eryo, wabula nti kijja kubeera kisaawe nga strictly balokole bagenda kuŋŋaanirangawo basobole okuba nti bawonera ddala okubeera nti babeera migotteko gy'ebisaawe ebyenjawulo bye balina okuba nti no bajjawo sports activities, ate nabo ne bagenda maaso n'okuba nti banyigawo okusaba. Amubuufu obwo Pastor Bugingo teyalabiseeko. Lwaki ngamba nti Pastor Bugingo teyalabiseeko? Bw'obanga weetegereza Pastor Serwadda yayiseeyo abasumba abo baanakyalinze era abayise mu mikono gye, wabula nga Pastor Bugingo y'omu ku bayise mu mikono gya Pastor Serwadda, ate si myezi 2, si mwezi gumu, wabula emyaka n'emyaka nga bali wansi w'obulabirizi bwa Pastor Serwadda. So naye nno yagenze maaso okuba nti aleetawo topical discussion wanna wali nga bangi beebuuza nti lwaki teyalabise. Kati era mukadde kamu Pastor Kiganda okubeera awamu ne Pastor Senyonga kyaleetedde bangi okubeera nga basanyuka ne sekusanyuka yina, olw'ensonga nti ababiri abo gye buvuddeko emabega baali beetwala ne sekwetwala yenna. Bw'oba ojjukira Pastor Senyonga oyo abadde musajja nnyo wa nsasagge, abadde musumba wa ntalotalo nga banne abayisizaamu ddala eggaali
wabula okubeera nti Pastor Kiganda golaba ku screen eddakiika eno yabadde mukadde ke kamu ne Pastor Senyonga ne basharinga ekituuti ate era ne bawuliziganya nga abooluganda, ekyo nakyo it is a very big plus. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose n'omwaka guno gwennyini we gwadde gutandika. Pastor Senyonga yakyalirako Pastor Kiganda, wabula nga kwali kufiirwa kwa maama wa Pastor Kiganda kwe kwabagatta in that regard. Babula ku luno babadde basinkanye ku lwa Kristu mu buufu ofaananako bwe bityo. Njagala okutegeeza essomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku ly'ekatebo. Bagamba nti kino kye kiseera otwaleyo omwana wo agunjuke oba agende maaso n'okuba nti afuna okusoma okulungi, wabula nga ali mu musingi oba ateekebwamu empisa n'enzikiriza y'eddiini mu buufu ofaananako bwe bityo. Agaliwo gwe mukutu likinga video eno. Thank you.